okkiriza otya omwami mupya waakamulaba okuba nga asobola okunuuna omuyembe? Okitegeera alina okubako waakoma eyo tomukkirizaayo naye balogeramu anti mbiwandulawa gomanyi gye mbiwandudde ojja kutegeera bade bamira bumizi mulimu abatamira agenda okuddayo ng'omusajja addidde essuuka wano mu ntabiro awabadde ensiitaano bagitegedde tusabise ewabadde ensiitaano ng'omugagga addidde ali mu kwozaawo afuna amazzi kubanga gadde gakazi ali mu kwozaawo amazzi bagakamula nga gayiwa mu ccupa bazikwatira ddala nika n'agibba omusajja agitwala anti kati ye ayinza okusala amagezi ne yeefuula mbu omukwano gumulinnye nnyo n'ayuza kayuze kati ng'akimanyi nti ojja kukazira akakakodyo yeyeefuula alwana nti omukwano gumulinnye n'akakandula naye tageti ye bwe kakanduka tojja kukambala tukasuule wali naye nga agenda okukola ekyaja agenda kukatwala oba akayuzizza genda nako. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRLife kwe tuli amanya bampita Rimasam oba mitani kula Bongo weewaawo Mukama mulungi atusinkanyiza n'olwaleero oyo atakumira mpeera yeebale kutukuumira weebale bikomentingako birayikinga bisharinga kikolera ddala amakulu. La Bongo Charity Foundation yentumaano nebaza abantu bonna abatukubidde amasimu abatuwa ebintu batakozesa naga nti neddanze mbaddeyo n'engatto zange ziizino nigina zange esaati zange amasuuka gange sigakozesa jangu ogakime. Mukama bawo omukisa ebintu bino tugenda bikuŋŋaanya mu kampeni yaffe ya Village Basket tubitwale mu bannaffe ababyetaaga tuyo ky'omuzimu gw'okwokya ebintu ffe kyakozesa omuzimu ogwo tugukolemira era tugusindika mu nsi enkalu omutali bantu. Tukoyo okulaba bannaffe abookya amasowaani amasepiki simanya ngatto simanya bisokoleko ebya lubaalewo omwedi maiza ne lubaale yakumalamu abookya ebintu byonna nga bagaa nti ffe kyabikozesa byakaddiwa ekyo kyawala omunnaffe ate akirabira ddala nga yeekuye ekikyusa bulamu. So mbebaza nnyo mwenna abatukubira amasimu abagezezaako okutukonekitinga okutufuna ne mutuyitira ebintu ebyo tubigabire bannaffe. Wabula ate waliwo n'abakubira essimu naga nti bw'oba siggwajja sijja kuwa bintu njagala nze gwe abajja ebiseera bisinga towanze owa Katondawo nze okutuukawo n'obutatuukawo kasita nsindika agenda obbikima tugende n'ekyo togamba nti Bongo bw'otajja sigenda kuwa bintu gwe Bongo nze njagala kubikwasa gwe njagala nedda. Waliwo bannaffe bangi nnyo ate abasobola okubeerawo wesitali mu buweereza buno olwa Bongo Charity Foundation sinza akyasinza otutegeera nange waliwo benkoppa ne benjigirako ate nga bo tebalabangako na mu kamera wabula nze Katonda gwe yawa eddoboozi ndowooza okukiikirira ebyo abansingako amagezi bye bakkiririzaamu. So tukkirize ne mbasiri wemba wendi gwe alina kyonna ky'olina okitika oyo akiikiridde obuweereza buno. Ministry eno tejja kugaziwa ng'etambulira ku muntu omu metanikira Bongo nedda ejjagaziwa ng'etambulira ku bantu ab'enjawulo naffe ate abagirimu kiba kyankiza okuyambako bannaffe
okugibagaza n'ogiyingira mbate tubawa n'omukisa nabo okusavinga Katonda waffe weewaawo byewuunyisa nga tugenda mu maaso n'okulaba abantu abasaddaaka bannaabwe emboozi ino twabyogerakokko Dimaliza ebbanga nga tunabuuza ku bantu ne tugamba nti waliwo abagagga abeeyambulira naddala mu baana abawala abaana abo abato abali innocent waliwo abagagga abeeyambuliriramu emboozi ino waliwo omugagga yakwana omukazi omuwala yali atambula omugagga n'apaakinga emmotoka ye n'awandiika enamba y'essimu n'agimwerako miliyoni mmeka 3 naga nti airtime wuuyo nkubiraako miliyoni 3 kati omuwala ye yacacanca naga nfunye bannayo omugagga olunaku olulala bwe yamuyita mu lodge guest house side awo najja side mbitundu byawo bwe yamuyita nga bagenda mu lodge miliyoni 3 omwana ono zaamumalamu yagamba labona mpadde miliyoni 3 airtime olwo bwe neebaka naye mu bikolwa by'omukwano ayinza okumpa obukadde munnange ng'omusajja amuyita mu lodge nga bagenda mu lodge nga bagenda mu bikolwa by'omukwano bamaliriza beesibulangana oli akwata ba miliyoni emu agimwoca kakati omwana mu kufuluma aba afulumye ajjukira nti yerabidde oba negiresi oba earring oba bikomo kakati munnange agenda okuddayo mu ruuma gye ebintu byo bwe yamulekayo ng'akyebaseemu Katonda byakola ebyo yamujjukiza agenda okuddayo ng'omusajja addidde essuuka wano mu ntabiro awabadde ensiitaano bagitegedde tusabise ewabadde ensiitaano ng'omugagga addidde ali mu kwozaawo afuna amazzi kubanga gadde gakazi ali mu kwozaawo amazzi bagakamula nga gayiwa mu ccupa omuwala yatya nnyo n'agamba nti ate ekyo kikyokola anti kati omuwala ye yamanya nti bagenda mukola kibi oba kirungi kitegeera naye nga birimu era ebintu nga bingi ate poza wabadde ensiitaano nga wokamulira mu ccupa anyway soko obuze ku bantu then tweyongereyo yes amanya gange Zeddi Maliza Angelo Oga mutabani wa Sikola mulya Nnimire gemanya gange sinawo malala Oga yes Oga ani akutuuma Oga abantu biri ebitengi byotera okuba kubeera nina mu kasente siri bubi owai ndi mulya Nnimire bampa ne leero nsabudde akakofiira ko kanyumidde onyonoonye bangambye onyonoonye n'omutwe ogunyumirwa akakofiira abantu babadde bakumbuuza atubuzeeko omukuku kati singa atematema embeera eno tulina okubaako ebirala bye tukwasaganya kubanga naye mbagamba naye nange simulaba obuweereza naffe tubaweereza for free si bwe kiri muli basomesa naye naffe tufunako ko bye tukwasaganya baleme gamba naye abo banaabeera ku muzindaalo tebalina byakkola tubirina bakirabye eriiso terikyali emyufu eriiso lyatereera ndabasire emyufu kakaloti okalya nnyo neteekamu kasente kajuyisi kanywera mu budde ye omwana wakita kaleeta wano tewali kameeza kajja kuyikira Dimaliza sebo kati embeera eyo ya mirundi nga 3-2 abagagga beegumbulidde okusaddaaka abaana abawala n'abakazi beegumbulidde okusaddaaka abaana abalenzi mu bikolwa by'omukwano yes kakati sente okwagala sente kuleesa obuzibu abawala baagala nnyo sente zibatakoleredde era nze njagala nnyo omukyalo omugumiikiriza nga oli eyo gumiikiriza omusajja wo Katonda omusajja gwe yakuwa gwe toteekawo magezi g'ombunze nnoonya omusajja alina sente Katonda alina pulaani yo y'omuntu gwagenda okukuleetera mu bulamu bwakuleetera omuntu oyo nga mwavu bonna abalina sente baaliko abaavu musobola otutuuka ekiseera ne mufuna naye gwogenda ku kanyambiro nga gyova gye bazifuna buli gyova gye bazifuna kubanga wamulekawo omwavu n'odduka ofuna ayina tomanyi gye yajja ssente ezo kubanga ffe ababeera mu buwangwa n'ennono nsobola okukugamba nti nno genda okole bwoti ku mukyala kubanga kati omukyala senga abeera n'ebisiraani kati kambusoke mbuulire ku bantu abayina ebisiraani omukyala ng'ayina ebisiraani omusajja towebaka ku mukazi oyo mulundi gumu
omukyala ayina ebisiraani tomwebakangako omulundi gumu ate ng'osobola obbiraba kubanga webase naye mu kifo ky'okufuna ofiirwa buki kitegeeza si mulungi ddamu omwebakeko ogwokubiri awo oba okizizzaayo naye bwodduka obuddusi ogenze nakyo kubanga nakyo kinoonya wa kisiraani nno era naawe obaddemu n'akasiraani akatonotono naye bw'oba omwebaseko ogwokubiri kiddayo gye kibadde wadde tekiddayo kyonna kubanga gwe era osigaddeyo n'akatono era kyandibadde kyamagezi n'omala okwebaka ku mukazi n'onaaba eddagala eryambulula tofaayo oba akusiiza oba takoze eki gabanga makerenda ga peepu tofaayo oba bakusiiza akawuka oba tebakoze eki gwemira kuba tegalina buzibu okitegeera kati abaana ab'obuwala mwagala nnyo abasajja babawa ssente nnyingi kati ssente nnyingi gwe weebuuze lwaki azikuwa kyogamba gw'osinga abakazi bonna kubanga abawala bayinamu ekyo omukazi bw'omuwaana alowooza asinga bonna naye bakuwaana oli alina ekigendererwa omusajja agenda okuteeka mu maka ng'ali siriyasi talina budde bwakuwaana ye byakulabamu tajja bikugamba era kyovula atakuwaana gwe n'owooza njagala mpaana kati mugenda negamba mwagala abawa ssente kakati amazzi ago omusajja ge yakamulawo akamuddewo abalala asobola okuba nga alina byakugjeeko oba nnika yagibuzizzaawo naye si bonna nti aba agenda kukola kibi waliwo agenda okukola ebirungi nga ye akwesibirako akwagala akugobeko abalala omuntu akuloga omwagala aba akuloga bubi n'abasajja bennyini temuyina kwagala omukazi ajja kukuloga ng'ayagala omubeereko omwagale ku mpaka kubanga gwe wamwesimbamu lwaki weerijja ku kyotasobole ng'oli ate yamwebako omulundi gumu teyamuddira kati oyo mbadde ndeeta ekyokubiri kuba kiri ekisooka nkugambye asobola okukikola nga ayagala omwagale kakati gwe n'omusanga nga abitwala n'okuba enduulu tyoyagala kunkola ki aba takuloze bubi kakati omulala asobola okugatwala nga gye yakomye okuwa ssente ye gyagenda okukoma okufuna gwe akuteekeyo nga saddaaka omukisa gwo gwonna aguzingeko kuba teri muntu atalina mukisa abantu bonna balina emikisa naye olw'okuba guba gukyekwese bwekwese okusinziira ku byojjookola nga biganya okuvumbulayo omukisa gwo gwekweka kati ye ate ye naaba nga ajja kuguvumbulayo agutwale okitegeera kakati nawe obanga ogenda bonaabona obulamu bwo bwonna gyonookoma obonaabona gyakoma okugaggawala gyokoma okukaaba gyakoma ofuna essanyu kakati kitegeeza nti abaana ab'obuwala wandiyagadde omusajjawo nawe aba tayina ne muzifuna babiri kubanga oba omanyi amakubo mwe yazijja anize mbawulira bagamba ofuna omusajja nga mwavu oluba ofunamu ng'akwekyangirako yes yeekyanga lwa bikolwa bya mukazi kubanga omukazi oteekawo embeera mu budde bw'obwavu omusajja tomuwa kitiibwa olw'okuba kaavu omuboggolera kakati naye yeesunga eki senga nfuna ku ssente omukazi ono ne mwesonyiwa kyabaamu mu bwongo kitegeeza gwe omusajja nabwaba nga mwavu sigala ng'omuwa ekitiibwa sigala ng'otambula mu kkuba ettuufu kiri kikubeere mu mutima ekyokuba nti owulira obusungu tokimulaga bw'anaafuna ssente agenda kukuba embaga agenda kukola buli kyoyagala kubanga wabeerawo mu bwavu ng'omuwa ekitiibwa ofaayo kitegeeza abakazi mwe mukiteekawo ate ne munenya abasajja nti abasajja tebategeera bwetwali mu bwavu ng'oyo omusajja gw'olaba mubeererawo bwe yafuna kati n'azunga n'abalala naye gwe weerabidde ebikolwa byo mu bwavu bwe kati mutereeze kakati mujja kgenda mu bali abazirina bajja kubaloga mbawagira baddemu amagezi tosobola kuddamu magezi nga tonnafuna kizibu tekisoboka kubanga omuntu yenna ayigira mu buzibu omuntu yenna ayigira mu buzibu bw'oba toyina buzibu toyiga bye bakubuulira byonna oba olaba nga akubuulira tategeera fala tategeera era bamanyi abakazi abamu bamanyi nogamba nze tobinga nze tebambuulirira ne mama wange olaba yalemwa babeeramu embeera eyo okitegeera so kakati kabakigweko oyo kakigweko bagatutte kakati nze sijja muwa nnyo magezi nti ayinza kikola atya kubanga simanyi oba bagenda muloga bubi
ogenda muloga bulungi bamwe bako omundi gumu teyadda ate n'abakazi abo n'okwematira okwo kunyiiza abasajja okwematira ennyo omanyi omukazi eyeematira yandibadde yeematira kubanga nti aba yeewa kitiibwa ne waliwo eyeematira akalimi ne kagwayo atya neyeematira nnyo kubanga okwematirako kulungi naye gwe wematirako musome tandika omutambulirako oba onoomwagala omutegeere oluddako waddamu kugamba kukkirize naye tebanoonyereza akukwana tamunoonyerezaako n'asigala ng'era yeematira nze saagala busajja bwe butyo nze saagala kino gwe n'obeera mu mbeera eyo ojja kubeerawo odibe ate ebyo ebikolebwa nnyo bano abasomye kyova olaba era be basinga n'okulwala gweobadde okimanya abantu abasomye be balwadde okusinga abatasomye obulwadde buno obwamukenenya businga nnyo mu bantu abasomye kubanga yeematirira nnyo ku batasomye nawa attention abasomye banne nga baggwayo dda tojajinga muntu mu kusoma n'obutasoma jajinga muntu kubeera n'amagezi mazaali gegakira osobola okubeera n'asomye nga tayina kuyiiya ngeri ki ssente bw'asobola kuzireeta mu waka akanya kufuuwa luzungu kubeera mu bugalubindi na bikalu awunya buwoowo naye amagezi agaleeta ssente nga tagalina ono tasomye naye alina amagezi agaleeta ssente okitegeera so kakati nze kyengezaako okugamba kubanga era sijja gana bbawa magezi na solution ndooza byebimu kubanga naffe tuzaala abaana ab'obuwala kiyinza omutuukako oyinza okugaana okugawa munno n'ozaala omwana ow'obuwala nga naye so kyensobola obbagamba nti temwemalaamu mu abasajja omukwano naddala abo abapya bemulowooza nti balina ssente nga yazikola tomanyi toweemalaamu sijja kukugaana mwagala kubanga si bonna nti babi okitegeera naye toweemalaamu otuuka okuba nga osobola n'okwerabira nnika gwe ssebo noweerabira nennikayo nti erazeewa bazikwata ddala nnika n'agibba omusajja agitwala anti kati ye ayinza okusala amagezi neyefuula mbu omukwano gumulinnye nnyo n'ayuza kayuze kati ng'akimanyi nti ojja kukazira akakakodyo yeyefuula alwana nti omukwano gumulinnye n'akakandula naye tageti ye bwe kakanduka tojja kukambala tukasuule wali naye nga agenda kukatwala oba akayuzizza genda nako okitegeera bw'aba nga takayuzizza kateeke mu nkwawa beera nako kumpi bannange okitegeera babuyuza ekyokubiri omukwano guno omupya ku muntu gwe omukyalo okkiriza otya omwami okkiriza otya omwami mupya waakamulaba okuba nga asobola okunuuna omuyembe okitegeera alina okubako waakoma eyo tomukkirizaayo naye balogeramu anti mbiwandulawa gomanyi gye mbiwandudde ojja kuntegeera mbadde mwebamira bumizi mulimu abatamira bwema nina ekigendererwa lwaki mmira amira taba na kigendererwa nze akirina nja kubatika netololemu ngagenda okunaaba okwetereeza nfune wenga wandula ntereke kati kano ko kalowooza omukwano omusajja alina nnyo laava omusajja bye yankoze banaize simulabanga yanoonya omuye mukakkane temwevuga sipiidi ate ensi eno Katonda yagisengeka nga buli muntu yamuwa ekifo kye nabaani bagenda otambuliramu teweevuga sipiidi ogenda funa omuntu omutuufu naye ate naawe gezaako okubeera neneeyisa ekukwasaganya ku muntu omuki waliwo amawulire agaali gatambula ennaku zino ag'omugagga mbu yakozesa obwana bannange kisobola okubanga naye byalimu saddaaka ezo okutwala emikisa gy'obwana obwo n'ebirala obwana ng'abukozesa omugagga kalimu tonabiwulirako nabiwulirako nayekola by'omukwano biki nga si baana be kayamba kebakako bajja ng'abayamba nga bo bali mu myaka emeka obwana buto 13 kubanga ebintu biri bibiri
Nazi kuno abasajja abakulu bawasanga abawala bambeerera. Babeera n'abambeerera. Ekiraga nti mu buwangwa omukazi mbeerera sina mu buwangwa bwaffe bwokka n'obuwangwa bw'ensenda. Ng'asooka abulaga blue move. Ati wuliriza. Mulabe blue move tukyagenda mpola. Kiki kye bayita defilement? Kana akatanneetuuka myaka 18 biro. Yes. Kye bayita defilement. Kiki kye bayita raping? Okukaka omuntu yenna ku myaka gyonna akaboozi nga takaagala. Kusimba vivi. Yes. Kati omuwala ali mbeerera akirizibwa kuvaako mbeerera okuvaako erina kuba mu myaka emeka? Gyonna gy'ayagala kasajja bagikirizibwa mu constitution yaffe okugenda mu bikolwa by'ekikulu. Kati nembuuza emyaka giba 18 omuntu aba yeetuuse. Naye ddala emyaka 18 senga omuwala oyo muleeta ewange mu myaka 18 nga tali vagini, lwaki temutuwaawo gap enoonyereza lwaki tali? Kubanga bambeerera bakkirizibwa. Kitegeeza buli we naayagala owe 18 yeetuuse nga tali onsuubira kunoonya ayina yemeka kuba njagala ali mbeerera. Sikyotegeeza yongerera mbulomboza. Abasajja bonna balinamu ku ssente baagala abakazi bambeerera, naye bambeerera bonna tebali mu myaka giba gyetuuse, baba mu myaka egitannaba kukola ki kwetuuka. Kati mulangirire muveeyo bannamateeka oba bakimugambe tukijjeewo. Obwana obuto batwale mu Lusifa no bakijjewo ekyokugamba mwenna abaagala bambeerera tebakyaliyo. Bwe tukusanga ng'oyagala mbeerera tugenda kukukwata oyagadde omwana tanneetuuka. Ati abayo omukago okitegedde labayo kubanga bwe bakirekawo nti omuntu kituufu okufuna omuntu ali fresh, obwana obuto bulugendeddemu baba bajja dugenderamu bamale kujjawo kiri. Oka kyengamba kikyo oli kale ayinza okuba yabadde ayagala nnyo mbeerera, naye ng'obwana buno abulagane obwana obuto myaka 8 9 10 abulagane blue move firimu z'obukaba bannange bizibu walina okwogera nabuganze njagala munkole nga biri wali we bitambula emikolo nga bwe gitambula nange bwe njagala mugintambuzeeko era ne yeebaka nga ali bute bwana buto ne bujja ku mugagga n'abutuuza mu bikolwa bya Lusifa. Kakati omugagga oyo abadde abubbako mikisa mugagga mu Luvu nedda abadde tabubbako mikisa ye nga ye ayina ekikyamu. Abantu bonna ebanga bituufu, abantu bonna abali mu mbeera eyo, abasajja abenze nnyo, abakazi abenze nnyo, tugenda mpola. Sebo nyabo mwana wa Katonda wenna ali eyo, eno yera Bongo Charity Foundation tukola art for charity nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi, olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye, tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Bwe buleeta amaddu nti abantu bonna nga tebatere omanya abantu we tuba tutereeza lubaale oba empewo tuyinamu gye twerabira. Empewo abaatusooka baazikyankalanya dda, kati tulina tutambulira mu bukyankalamu bwazo, tuyina okuba nga nebiri byennyini bye baateekamu ne zikyankalana nabyo tubikkiririzaamu bitya. Njogera nammwe abategeera obuwangwa atabutegeera gwe tokola ki tondaba kubanga ojja kunyiiga bunyiizi. Kati obuwangwa buno mulimu lubaale, empewo, byonna bye bimu.
naye mubaamu bajjajja nti jajja Mukasa, jajja Lubowa, jajja Ddungu, jajja Kayizi, bonna abo bazingira awamu feze tuyite empewo. Naye Abaganda baya empewo jukira zirwawo kuleeta nti olina okuzisamirira ng'okakasa nti ozaagala ku mutima. Tozisamirira nti olw'okuba olina by'ozinoonyaamu. Kubanga empewo ye force oba amaanyi ag'enjawulo agakolebwa Katonda. Tegalina walala we gaava. Tewali walala we gaava era gasangibwawo mu nsi. Kaakati nga bw'oba ogasamirira bw'ojjanga ogamba bwe ngasamirira ngenda kuterera nfune ssente awo oba olimba. Tegajja zikuwa. Enno tuli ku mulamwa saagala baloze nti tuvuddeyo. Naye bw'osamira ng'ogamba nina okusamira empewo zaffe era nzaagala nnyo kubanga zisobodde oyimirizaawo ekika kyaffe gwe gajja kuwa. Yensonga lwaki bonna abantu abasinga basamira naye mulimu abagagga n'abaavu nti yo omugagga oli yakkiriza ku mutima gwe omwavu osamira olina bigendererwa tebijja kuwa. Kati Abaganda abo abaalimu bwe batyo nga bagamba bo tebabawadde bali lwaki bali bulungi nga nange nsamira n'agula amayembe amayembe nga galeeta ssente kati gabaganguya. Abalala ne banonooza ebitambo babijja eri mu Banyoro kubanga wano mu Buganda ffe twakozesanga lubaale. Lubaale oyo nga osobola okukola ejjembe n'oligatta mu lubaale. Ejjembe ne likolagana bulungi nnyo ne lubaale era ne liba nga likusetingira bulungi akaseete era ne bakwatagana bulungi. Kati gwe n'ogenda n'ononooza ekitambo olw'okuba ekitambo ate nakyo kyanguya. Bino obikoze byonna olaba era biruddewo n'ogenda oleeta ekitambo. Kati ebitambo ebyo babireeta wano twabikyankalanya kubanga tetwamanya bye tusamira. Gede ku bitambo ebintu nebigwa mbadde ngenda kudduka. Bigudde bivaawa. Kati wano tulina omukuumi Lubowa. Kaakati tulina omukuumi Kristo. Lubowa. Kaakati ati mu Luzungu omuyise Kristo. Kaakati Kaakati bwe baleeta ebitambo olw'okuba tetwamalayo omanyi buli woosamira ekintu ekitali kikyo tojja kumalayo mizizo gyakyo. Gwe bojja kwanguya okusobya ensonga lwaki abantu bagenda mu Illuminati nga eryo eddogo ly'Abazungu. Kati gwe omugendamu tojja kumanya nnyo omusobya otya. Kyova olaba wano nga buli agenda mu Illuminati adduka misinde wa musawo amumuggyemu kubanga akuttidde abantu ayonoonya ebintu oyina bye wasobya gwe byotaabuuliriza kubanga osamira byotakola ki byotamanyi naye gwofa kimu olw'okuba ewaabwe aleeta mangu ki ssente. Kakati nobeera awo nga ogenda mu byotamanyi. Kati bwekityo nabwekityo we baleeta ebitambo ne babigatta mu mpewo za Buganda. Ababisobya abamu ne bafuuka abasezi bali abantu bakola ki. Kakati bwe kigenda nga ababa bakijjanjaba empola empola gwe kigenda kuleetamu emize era abantu bonna balina emize omanyi wamu waliyo ekitambo. Omuze we gwatandikira nti ono alina omuze gw'obusezi, ono alina omuze ekiraameketa amannyo, ono alina omuze alina obwagazi nnyo ku bakyala, ono alina obwagazi kwegamba kibayita omuze gwava mu bitambo. Kakati osangira omusajja ng'oyo ekitambo ewaka takimanyi naye gyekiri era bwakitereeza bw'otereeza ekitambo ekyo ogaggawala kyokka ate osobola okuba nga toyina mize nga buli kimu oyina limiti yaakyo. Bw'obeera omwenzi oba ne limiti. Naye kati ye atandika okwegomba obwana obuto ne talina kyabufunamu. Okitegeera kubanga omwana omuto talina bw'asobola kukunyumira kusinga mukulu kubanga ebirungo byonna omukulu byalina omuto tannabifuna. Naye kiri kitambo kyamwambala kubanga kitambo kumanga guli guba muze nti bwe kikwata omuntu alya omuntu munne n'atandika okufuula omuze nga ye aliira ddala era nga buli omwaka naye kati omuntu akuwomerako ki olema okweriira akanyama k'embuzi oli ku muntu oba kitegeera. Kitegeeza yafuna ogwo omuze. Kati n'omwenzi oyo afuna omuze nga n'obwana obuto tabuyitayisa abakadde tayisa abakitayisa. Sawa zino yakava mu kwegatta atambula ate era n'asanga omuwala omulala era n'alolobala naye nga nekyanoonya takiraba. Okitegeera gwe yavuddeko ne gwagenzeko bonna be bamu.
kyengezaako bagamba omanya empewo zo zirimu ebitambo gwate bwogenda okuzitereeza okanya kimu jjajja ddungu jjajja kayizi bonnabo bannakayima gwe bootereeza naye ekitambo okyerabidde ab'obuwangwa mumpulira siina kyenjogera nga nkulimba nze kyenkugamba kyekituufu kuba nze sitera kwogera bigambo mbu olw'okuba nawulira mbyogera okusinziira ku ntegeera yange. Ekitegeeza omugagga ono kyandiba nti abaana bano ayinza okuba tabadde nakyabaagaza naye ng'ogutambo gwamulinnya bulinnya yayina mu mpewo ze ekitambo kyamugaggawaza naye teyakitereeza bulungi kakati kyamuleetera omuze era abantu batandika okukulowoozesa nti papi bagamba kuba sawo abalala ne bagamba nti nedda bongera ku bugagga bwabwe kugamba batandika okuba bambi olw'okuba baba tebamanyi buli omu ayogera kyakolaki kyayagala era n'abantu tobanenya kubanga ekyo nakyo nabo kye baba bategedde naye nga ffe ababimanyi oyo abaako ekizimuzimu abaki bayita ekitambo ekintu ekimwambala era kimubeerako kubanga omwenzi akugamba naye ate okumanyanga kizibu bw'olwala nga ate obuvaamu bw'olwala obulwadde kakati omulwadde aba mwenzi nnyo nga tannalwala bw'amala okulwala obwenzi bukendeera naye nga bali kuba ye omusawo akugamba bujokoma okwenda n'obulamu bw'okukendeera naye nga si ke kakodi ako ako kafaanagana nedda we bakugamba nga totula ku ssiga ojja kuyimpa wala naye nga kye bakutiiza lijja kwokya totuula ku kinu ojja kkona naye nga bakutiisa ekinu ekyo oyinza okuva eri n'okivuunula kirimu ebinyeebwa byabwe n'obiyiwa ng'oyagala kutuula ojja bbamu kuvuunule kiki kakati n'omulwadde bamuterawo akakodyo k'obutagenda ng'asaasaanya obulwadde buli wamu okitegeera kabeera ati nze nkubuulira nze nkugenze okusinziira ku mutwe gwange ate gukola bulungi bakugaana okwenda sikakuba nti okendeeza bulamu kubanga n'atali mulwadde buli we yeegatta naye yeetoolako okitegeera yeetoolako kati omukadde kasa yeegatta n'obuwala obukyali obuto yawoza kuzzaamu musaayi naye amaanyi ago galina gye gakendeezaamu obulamu bwo amaanyi g'okwegatta mangi awo gakendeeza obulamu kyovula abasajja tukaddewo omugongo gutwanguwa mangu okukola ki okutuluma ate omugongo yensibuko y'omuntu era awo obulwadde we butandikira obulala bonna sukaali bikoze bitya byonna awo we biva okitegeera kati n'otandika okulwala obulwadde bw'okusannyalala naye nga kuba kwegatta era omuntu ateegatta asobola okuwangaala ateegattagatta awangaala nnyo nga talina birwadde okitegeera kakati n'olw'ensonga eyo ye tubadde kuki omugagga ayinza okuba teyagula omugagga ayinza okuba kitambo gaggawala nga abasudde bwe yayimbanga yabagamba sibeerabiza gye tubadde gye tuva kankomaawo nga kisoboka okuba nga omugagga abadde obwana tabweyambulirira kuzimu gwe yaganda tereza biweewo bye bimutawaana kati so abantu bagezeeko okutereeza embeera zaabwe kubanga eno ku kyobulwadde gye tubadde nti babagaana naye nga omuze lwaki gukomaawo oli n'amala okulwala n'abiva ne gubula kubanga kiri ekitambo bwe kikwambala omala kufuna buzibu bwe kyagala ofune nekitema kyova olaba oyo omugagga ajja bwabikola poliisi ng'ekola ki emukwata awo nga kidduka okategedde kibawo mukabi ate kiba mukabi kubanga kyayagadde kuleeta kabi kati kikaleeseewo kyo kigenze okitegedde kakati bwe kityo bwe kibeera kikwambala kati kyova olaba nga noono bw'alwala nga naye abivaako yali mwenzi okuva yalwala yakakkana kyokka nga ate weyandiyongedde n'amaanyi n'agamba nange sifa nzekka naye nabo gye bali naye batono era bateekamu nnyo mu bwenzi ssente ziba nnyingi ate bamanyi abakazi baagala ssente ye amanya bunafu bwabwe bapika nnyo gwe omukazi bakutaddemu emitwalo 5 oyinza okwogera ku musajja oyo mbu twekebeze
mboba yambala kubanga goba olabira ddala nga ye yayamba ggwe sente akuwa nnyingi akulabirira akujje mu bizibu temwagala kugumira buzibu kambabuulire ani yabaga nti ebizibu bitta Katonda yakuteeka mu nsi yamanya ebizibu ebyo bwe bigenda okuvaawo negwe oyagala obyejjemu ng'okozesa amagezi go ogenda bifunamu buzibu ekizibu bulwe kiggwako kati gwe nze njagala ekizibu kiggweko tunule butunuzi olabe oba kinaakutta tunula butunuzi era ogenda kulaba nga wazza abakola ki abakubudabuda abakuyamba okukakana ng'okivuddemu naye gogenda noweeterawo amagezi kakati kize kakati kankole bwenti ne bwenti kukakana nga ate otisse ozadde ekizibu ekisinga ebizibu byobadde nabyo kubanga ti gwe omukazi badde bakugoba mu nnyumba omwana wo tasoma kakati toyina yadde 10 enjala ekuluma n'osala noga kamwagale naye omwagadde abikugjeemu ebyo kati akusiiza obulwadde ekyo tekigenda vaawo biri bivuddewo byewalabye ebizibu bivuddewo byewalabye ebyangu ate bizibu ebisinga biri kyova olaba siwakanya bayibuli yammwe kubanga eyagiwandiika baali bagezi nnyo era balinamu ebigambo bye bawandiika nga nze sinabagenda mu bayibuli nga bulijjo mbadde mbikozesa nga mbyogera kyokka ngeri ogendayo mu bayibuli nga gyekali okitegeera nenga naye bano abasajja nabo baali bagezi nnyo kyova olaba mbitambulirako ne sibitambulirako lwa ddiini osoma bayibuli ngisoma kuba bayibuli era neyagiwandiika mmwe mwagyesigamya ku ddiini naye kiri ekitabo ky'abantu bonna teeza byekyogero waliwo obitambulira nako ebimu lwaki obisosola ate nga kyamagezi anti kaakati baali nabo bwe baali bawandiika nabo baalina obunafu omuntu yenna omugezi aba n'obunafu n'abufuula akakodyo okitegeera so mu bayibuli mulimu bye wawandiika nga byakinafu nga mulimu obunafu bwe oyagala nkugambe kati bw'oŋŋamba mbu nno bw'otayita mu Yesu totuuka eri Katonda bwe yali tannajja baali bayita muki anti tulina endagaano empya n'enkala byebyo byembagamba Katonda talya mu kigambo ki gweŋŋamba otya mbu nno alese ekipya n'ekikadde Katonda ensi yava dda nga ebintu ebitambula nga bwe birina otambula taleetayo kipya byonna yabireeta byaggwa ani yagamba gwe yakwefuula nti omanyi nnyo Katonda nze ngezaako mumanya lwa nsonga ekitabo kigamba mwoyo mwereere nze nkugambe eri force maanyi ag'enjawulo mba mbasinza okunoonyereza kuba oŋŋamba omwoyo omwereere nga nange bwenfa mpita mwoyo twenkanye Katonda tusiibula abantu kimaliza ekyekesa bino ebyogererwa kituufu abagagga beyambulirira mu baana ne babakolako emikolo butereevu nnyo naye kino eky'omugagga kyandibanga si kweyambula kyandibanga gutambo gwe yasobya ekyo kitambo ko si kweyambula kubanga bw'oba weeyambulula tosobola kweyambulula mu bangi omu era tojja kusangayo asaasaanya kisiraani ng'agenda kisaasaanya ku buli omu era akisiiga omu nakimwambala kati tosobola kubanga okwata akaana akato n'okwata n'akalala n'okwata n'akalala ne baba bawayiriza basawo oguguze gutambo gumulinya beetaaga kuyambibwa kulokoka kati oyo si kulokoka ye kati yamanyi ye bwajja okukikolamu ngambye okulokoka n'osiba feesi anti era n'ewaffe bw'ojjayo tugamba olokose kati okulokoka simanyi ekigambo kya lulimi kyekyo kumanya Kristo wali ekkubo eri Katonda ng'ayita mu Kristo atukuze ebikolwa bye kati bwebwe obuzibu Katonda yeetengeredde tebamugattako ngera bwe mugamba nti nno kati ffe bwe tuba tusamira muga Katonda tebamugattako balala kyokka ate bwe tugenda mu ddiini yammwe eyo ate bamugattako Yesu ate ne Sitaani gyali ate kati ye Katonda eye wammwe oweye wammwe ye bamugattaka bakatonda abalala oyo newaffe tebagala tumugatteko ndoozi okalabaawo Katonda yeetengeredde tagattikibwako era ensi yagiri mwogu n'ateekawo ye neyeeterawo abantu n'ebirala gwe n'oŋŋamba bw'otayita mu Yesu totuuka ku Katonda kitegeeza ne Yesu omuvunnamira ngaani nga Katonda n'ogamba ne Sitaani ate ebitabo byammwe ne bigamba kugamba bijungulula Katonda mu ntegeera ye bijungulula Katonda mu ntegeera ye omanyi bwe bigamba nti Sitaani Katonda teyamanya nti nno oyo Sitaani ali mwefuulira nemwe mumanyi ntegeera ya Katonda mu abatuka n'ogamba teyamanya
ekitegeeza sitaani takola ki taliyo. N'ekyokubiri mulekeraawo okwefuula abagezi ennyo nga muwolereza Katonda. Gwani awolereza Katonda? Mbu kyova tonnagaggawala anti Katonda ayinza okugaggawaza n'ofa amangu. Gw'omuwolereza. Mbu kyova olaba oyo omukazi yakuganye. Omanya waliwo ensonga. Katonda alina kyakutaasa. Bannange mulekerawo okuwolereza Katonda kubanga toyinawo omutuuka yadde omwenkana yadde kubanga nawe olaba akuwa bw'aba ayogera mu birooto olugero lukalukulema okutegeera ekiraga nti nno ye mu kutegeera kwe mulalamu muwanvu nnyo okutegeera kwe kusinga obunene bw'ensi gw'otuule wansi otandika omumulowoozesa temukiddangamu. Katonda yakuteeka mu nsi n'akusengeka ng'omuntu oyo agenda okugaana ye yakikusengekera bw'atyo nti otajja kukkiriza ensi ye togenda giri ogimalewo ojja lyako by'olidde by'ataakutegekera kulya tojja birya naye toddaawo otandika okuba nga ggwe omuwolereza mbwebwe kyenvudde sibirya anti Mukama Katonda kati awo alina kyantaasizza. Mulekeraawo ate bye birimu mmwe bannaddiini. So mbusamize mwe Katonda mugattako. Ffe mu busamize Katonda tumanyi bulungi nti ye yateekawo amaanyi ge ng'alinga omuti n'akola amatabi bw'ati nga etabi bw'okwatako ku lino osobola okwewuuba n'owulira ng'obulamu butambula. Bw'okwata ku ttabi lyeno osobola okwewuuba n'owulira ng'obulamu bukola ki? Butambula. Ng'ogwo omuti ogukozaaga amatabi gonna gasigala gali ku muti ogwo guki? Gumu ye Katonda. Yasaasaana ensi eno yonna kubanga nabagamba Katonda tali mu nsi, ensi eri mu Katonda kubanga munene nnyo kati abajjamu senga yabagirimu yo yeyina okuba mu ye ate ye n'asigazawo ne space. Okitegeera kati aga amatabi ge yakola yono lubaale waffe tumwerippako naffe obulamu ne butambula bulungi. Nanno ebigambo byange bizibu byakutegeera oli alina okubanga kikwekola anti abamu bajja nabbitegera luvannyuma maye abantu bamala funa bizibu otegeera gwobeera ku kyaki n'okaaba amaziga n'osulayo ng'ogamba onoonya Katonda. Lwaki omunoonya lwakigendererwa? Lwaki omaze kubonaabona? Lwaki omaze kufuna bizibu ng'omaze kusobya n'oddukayo n'otandika okukaabirayo amaziga nga gwo muve eno ddala nga era abaana bammwe mubatereeze bave eno nga tebagenda ate kumala kukola bibi bamale balokoke. Abantu batandise obikola n'obugenderevu. So Katonda ndikambikola bibi byonna mbimaleyo n'alokoka. Balokoka lwa ddiiru. Balokoka lwa ddiiru. Katonda balina bye bamwagalako. Katonda mwagale ku mutima kuba oteekeddwa omwagala kubanga okubeerawo okwo mu nsi Katonda ekyo kyokka kyebaze n'oba tolina kyowaafunye. Emmere yagiteekawo mu nsi, amazzi n'agateekawo, bwe bakummaaga okudduuka genda ku luzzi ojja kunywa. Okitegeera? Naye gwe era n'osiga ng'ogamba niyo omuntu n'abeera mwavu n'acupa y'amazzi n'emubula ku luzzi gabuzeeyo. Katonda ayagala obeere comfortable ku bye yakola. Bw'alaba ng'oli comfortable agenda kukuwa by'obadde tosuubira kubanga bwe yali akuwa obulamu wali tobusuubira. Okusaba kuyamba gwe tekulina kye kumuyamba. Ye gwani yagamba nti oyina amakulu mu maaso ga Katonda. Ensi ye yandisobodde okutambula nga tetulinamu. Tugigattako kibina ebizimbe birina kye bigatta ku nsi. Mbono tumuzaalira abaana asobola otumeza ng'obutiko nti gundi yameze wali gundi yameze obusobozi abulina. Okitegeera? Yatukola nga decoration ensi ya art. Na decorating emiti buli kimu n'akiteekamu n'atona ensi ye. N'amanya nti era kyovula tetugenda vaamu. Oyina bw'ojja okukomawo nga tomanyi nti waliwo. Komererejja. Ebyo biveeko. Katonda tazikiriza abantu. Era kyekyo mbagamba nti mu bitabo byammwe Katonda mumulaga nti ye yakola agabulula. Katonda munnange Katonda kankubuulire tagenda bonereza akwagala nnyo nga bw'onoosimba ekimuli ng'obeera okifukirira bw'oti ne kimera. N'otukesa n'oga ekyo ekimuli ekimyufu nkikooye kanteekewoko ku kino. Okitegeera? Naye tekitegeeza nti takwagala. Era abantu mbawulira mbu kyova olaba nga akwagala kubanga okyaliwo kitegeeza mbu afudde abatakola ki? Katonda tagenda kukyawa. Era omwoyo ogwo agenda sigala nga alina waagutadde nga nawo owulira emirembe nga bwe wali mu lubuto nga totambula tovuga mmotoka oli wamu naye nga weeyagala ng'emirembe ogirina. Ne wali bw'ogenda okubeera ng'omwoyo gwo alina waagutadde ng'era onyumirwa.
Nemwe bitabo byammwe mbu Katonda agenda kutwocha. Ababi oyina magezi kyagage bwongo ki bwoyina yes bwongo ki bwoyina bwongo ki bwolina anti ulira mu maaso ga Katonda oyina magezi ki agasobola okukola ekibi ekimunyiiza gwotuuka n'okunyiiza Katonda gomba omanyi Katonda oyo kyoba omulaze mbu ategeeranga ggwe toyina magezi ganyiiza Katonda kiki kyosobola okukola ne bw'oweeyita Katonda kuba yaba akiraba nti weerimba tumalirize oyitegeera kakati songezaako okubagamba abantu mudde eri obuwangwa n'ennono gwe omuwala mpulira ali eyo teweevuga sipiidi mugezeeko ate obuzibu bwe tufunye mu Abaganda abaawano mukopye nnyo bannamawanga bo bannamawanga bwe bajja mu Baganda gweokimanya bayimirira ku makubo nga bamalaaya temuli Baganda alesimanyi Abaganda bagezi bwe baba bakola obwamalaaya abamu bayita ku masimu delivery zaabwe kugamba bakola ekibi bakikola beebisseeko oba nga beekweka naye bwe genda kubaaba bayimirira ku makubo oleetewo ennimi awo nga ziringa 3 ojja zimanya ojja kulya nga bakuddamu bulungi nnyo just boogera Oluganda ne mulowooza Baganda kakati Abaganda Omuganda omutuufu atya okukunama era Omuganda bw'ayambala akantu nga kankunamyo bw'aba agenda ku dduuka ogenda laba nga ataddeko leesu ojja manya Muganda yennyini ne bano abalala babeeramu ne bino nze nkola byenjagala bulamu bwa kiseera yo ngambako kikisima gwanzaala era kati ne bireeta obuzibu okitegeera ne bireeta obuzibu kakati obuwangwa bwoba obwereegamu gwe ng'Omuganda n'empisa zirina okuba nga ntuufu teweereega mu buwangwa nga byokola bya kisiru okunama eno owooza mbu nze nsamirira lubaale wange naye yagaana eno okunama lubaale bamukunamira owemula ovaamu ebigambo ebikyafu mu kamwa eno boddayo nodda ku mmindi egenda kubabula emimwa togenda gifunamu okitegeera kubanga kati n'obuwanga bwakulema okutegeera emmindi ogifuwa oli mu nsonga olw'okuba wafunayo eyo akasajja akasamiza akafere kakuggyako ssente ne kakugamba gwe gifuwe tofaayo oguno mulembe mulalamu obuwangwa tebukyali ku ebyo ojja beetondera nakyo ne kisiruwala teriyo obuwangwa bukkiririza mu kuba ng'oli mu nsonga n'okwata ku ddagala n'emmindi bw'oba wali ogikutteko ng'oli mu nsonga gisuule mu ttooyi weewaawo nze nzikiriza mu Katonda kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukufu wadde nga nze nzikiriza nti yatutuma ffenna tugende accident ziri nnyo ku nnyanja mu abavubi abali ku nnyanja abasajja abakulu baggwako kati waliyo abavubi nga bavubuka bato be basinze okwonoona ennyanja tafaayo omukazi n'abali mu nsonga amutuuza ku lyato nazzi kuno ennyanja bw'otuukako gwampuliriza kwata emmwanyi ntabaluganda zisuule mu mazzi otabagane n'ennyanja eyo nywako ku mazzi gawo bagenze sibeenyinyala tuula bulungi mu lyato nga toli mu nsonga oba oli mu nsonga teweetantala nnyanja mugenda kuttisa abalala bali ku nnyanja ennyanja oba wakagituulako gundi amayengo ne gafuuka amayengo owulira ensoka ejja nabbasangako ennyanja eriko emisambwa gy'amaanyi n'ensozi gyemisambwa egikwatiridde egiwaniridde empagi y'ensi Katonda yagiwa amaanyi owulidde naye kakati mmwe mugenda ne mubeera muli mu nsonga obubenje obwo buli ku makubo mu takisi mutudde muli omukazi ali mu nsonga sokondeko okutambula kwaza ali mu nsonga talina tambula edda ate baatambulanga amala zivaamu zitwala ennaku mmeka ennaku 3 zokka babitaddemu ebyekizungu bali balina ensamira yaabwe abazungu gwe abazungu balina empisa estopinga omusaayi yasobola okubeera mu nsonga n'agenda ne bamusitopinga asooka ayiseewo ebibye okitegeera n'abanga taziriimu n'ayisaawo ebibye naye bano abaffe bagoberera byabali tuyina ebyaffe enzizi nnyingi nnyo ne mu ssabo akasajja kaagala ssente kakasawo kafere omukazi akakubidde simu naye nga mbadde nalwadde atofaayo gwe jangu tulina eddagala ly'obangenda okusooka onaabeko tewali ddagala likolagana nanso kyovala eddagala ly'ebyobuwangwa lyagaana okukolera abantu mwe abatunda eddagala ly'obuwangwa abantu baligulayo ewammwe teribakolera lwa nsonga mmwe bennyini omukyala wo alikwatako oba mukyala yali mu buwangwa
mu byobuwangwa alikwata kali mu nsonga gwali ogenzeko ku byobuwangwa ng'edduuka liggale yeddirwa agendako mu nsonga okitegedde yattadde eddagala kati ogendayo ogula ebintu tebikola kale tumayize gomwana Katonda ali eyo emboozi ebadde yeeyo teyatutuma kubagobera wala kubaboora wabula kugenda gye bali buli kadde boogere naffe twogere gwakitegedde kyetukola era ategedde n'enjiri ebuulirwa wano osobola okuyita mu comment section n'oyambako ku mukulu Mulyannimire Oga Dimaliza ng'oyita mu nnyiriri za Bible osobola oteekawo olunyiriri lwa Bible lusobola omuyambako okutegeera nti nedda bakatonda baffe abasatu kitaffe n'omwana omwoyo omutukuvu lyekkubo era ffe mwe tuyita okuwangula buli kibi osobola okuyitaawo bw'oba ng'oli mu ddiini sikugambye nti Katonda tajja kukukolera era sikugambye nti vaayo ffe waffe tetwegayirira bajja ffe tukubuulira n'otegeera nti bw'ojja ewaffe ojja kufuna bw'ogenda eri mu ddiini nawe ojja kufuna naye otya obwo busamize bw'abazungu bw'oba okozesezza era naawe osobola okufunamu naye manya bw'onoosobya olina by'otajja kutegeera bulungi nabo bukuveemu so bw'oba osazeewo okubeera mu ddiini gibeeremu mu butuufu kubanga mmwe abasumba mubeera ku bukyamu ng'ate endiga ziri ku butuufu bwe buzibu obuli awo endiga zijja ne zikaaba ne ziwaayo omutima nga zo zisaba bituufu naye nga ggwe olina bibyo by'oyisaawo abakulembera naye ng'ate naawe bw'oba weekutte bulungi n'oyita mu ddiini kubanga Katonda teyagamba nti yita wano okuntegeera gwe bw'omukowoola ng'omuwulira ku mutima agenda kkuwa era agenda kufaayo kiteeza bw'oyita mu ddiini ng'oli ku ekyo ng'oli mu butuufu bwakyo ng'oli bulungi bw'ojja ewaffe nawo ng'oli mu butuufu era oli bulungi mwenna Katonda agenda bbaaniriza kubanga byonna ye yabiteekawo weewaawo nze nzikiriza mmwe muvumirire ffe ng'ate tetubavumirira weewaawo nze nzikiriza nti amaanyi gali abiri gonna gagaba naye sayidi emu egaba obulamu obutaggwaawo Katonda n'ensi yange mweraba